obusungu mwina bungi. Life is, don't take life too seriously like that. Nze sikolangako lugambo kuvoola nti kamuvumo no muswaze swaze. Nakeera ku makya ne nkuma ettala ne ngamba bwenti wenjagala ettala yange yake. Tewali omuntu yenna yajja kunkwatira ku nteta kankukwatireko. Wali agenda veri azikize kando yange tekisoboka. Era kino nkibalayirira. Mpozi nga Allah asazeewo nti kati nedda enough is enough. To be Zahara Totto olina okuba nga bambi experience, obudde, time, love, dedication. Tova eri n'obuukira bubuukizi muntu. Just don't wake up and just start shouting. Hey! No lowers it stops at that. You either be inspired or swallow water. Time investment I've put in my brand to be where I am and to be what I am. Zahara Totto omutuufu temumutegeera. Ate sandi agadde mbeere ngera mu mulingiriza nnyo because era temujja mutegeera. Any woman who has a certain sense of sense, oyina amagezi, oba otegeera, woba byoyogera tobikozesa bujja, nugu, tima, kifiiriza, futwa. Do you understand? Aba ategeera where I come from when I do certain things. Don't know 80% of my life. Nze sina majama one woman army. Tovola tutuse kudala lino lye tuliko. Nobody wants to associate with anybody ataina kyali mu bulamu. Na zino companies zetukolera tezaagala presenter ali awo ng'otunula bibyo. Ng'olabika bibyo, obunya bibyo. Wenna oli awo toyina vibe. Ebitiibwa mubiraba. The more you equip yourself as a woman and skill yourself, mukole nnyo. Media kwoli amanya kalulu munna mutebi tuli wano. Naye tuli bantu babuvunaanyizibwa lwakuba enkofiira nga mukimanyizeewo tevaako. Kintu kyensokoteka ku mutwe enkofiira. Totto ogamba otya? Nje ndi oli otya? Bulungi ng'onyirira. Neyanziza. Teweeraba. Nemanyi, I'm used to it. Abantu bakutawanyatawanya bagamba naye Totto onyirira nnyo. Abamu abakandaba. Abamu bakumanyira. Abasinga bamanyira. Bakimanyi. Ebyambalo bikunyumya. Muno neyanze. Onjagaza obisoma naye naabisobola nga nkaddiye nze. Nkitegeera. Nange nabitunuulira. Naye oba nange natuuka kaawo ninyambala ka uniform ako. Ye, nange nkeyagaliza. Nange tule pilot nga banyuma nnyo. Nange ndaba onyumye. Ate olina engeri gy'onyumyemu. Neyanziza. Oba kaabeeru bokka. Si kaabeeru bokka mukwano. Kaabagezi bokka. Kaabagezi. Kitegeeza ekirowoozo nkijje ne mu mutwe. Olina kuba mugezi nnyo. Ate nze nga ne senior 6 nagigwa. Olina okuba wakiri 6 wagiyita. Fonte wagiyita. Nagiyita naye era nayitira ku 8 7. You know, education when you're young, ng'oli mwana muto, tomanya. Mulimu ebintu byoba tomanyi ng'omwana omuto. Education ng'okuze, there's a way you concentrate. Wanjawulo because kye bakusomesa tosobola kumala gakola ki gakyerabira. Naye omwana omuto olaba kugamba tokikola n'oddamu era n'okikola. Mputu. Tolerance of understanding ntono omwana omuto okusinga ffe abantu abakulu. So tomanya oyinza ate ogenda n'okasoma ne bagamba ate kati ono yagaziwadde n'asingawo. Bulijjo Zahara Totto wasoma batugamba bakozi ba TV baba tebaasoma. Ekituufu media yo saagisomerera. Media gwe gwali mukisa. It chose me. That's a path God chose for me because of my talent, my beauty. You know, I'm very talented when it comes to TV presentation, radio presentation. Before nali sisabula. Before era nali nkola ku TV naye nga si bya kusabula. I was doing T-Nation on NTV. Yeah. So kati tebiyali bya kusabula. But I'm very good at doing my job. Yeah. Zahara Totto omuntu ayinza okuddeyo ne yeebuuza. Video gimazeemu emyaka emeka tutandikira eri nga tetunatuuka ku kino kyo. Nagiyingira okuva nga nina emyaka 7. Ebiseera bya WBS nze eyali presenter yasookera ddala okusoma kids news ku WBS. Kyali kitya? I was young, I didn't know anything. But it was exciting apparently. Yeah. Nga bakusasula obanga omuntu bansasula. Bansasula za episodes nakolako then enjoying ekisulo. Kati we navaayo mu kisulo ate enjoying NTV T-Nation. We nava mu T-Nation ne batugamba baba kyetaano. Sijja kwogera nsonga z'abakama bange. Naye there's that confidentiality you keep to yourself as a professional person.
yeah. Kati okuze ojja okola mu TV lwaki tewasoma bya TV? Nakirabalabamu ng'omuntu nendabanga there is no more growth for me in the entertainment industry. Kati kyengenda okweyongerako kiki nsobola okweyongerako gwe bw'okiraba mu bya media. Nobikoze. You understand? So there is no more growth. Ate ng'omuntu wetaaga okukulaakulana, wetaaga oyiga ebirala, wetaaga you have to skill yourself. Olina okweteekako ebintu kwegamba ebikuyamba mu bulamu. Nze nyanya ebintu ebinchalenginga ng'omuwala. So when natuukanga ndaba ndi stagana nti kitegeera nga nina okusomayo ate ebintu ebirala ebinyongerako mu buki mu bulamu ebintu ebiri challenging. Media courses were not gonna be challenging to me. Nefunayo bino ebyennyonyi ebisobola okunchallenginga. Omuntu ayinza ogamba obusawo bwaliyo obusomesa bwaliyo naye nga busobola okuchallenginga lwaki wachuzinga kino kya nnyonyi? Ekyobusawo nachuzinga kino because you know it's different. Not everybody wakes up and does it in Uganda, in my country. I want to be someone is not in my country. Do you understand? Yakola yecha abalala kye batannabakolako. Kyemutemuna bakikolakola. Kati njagala mba introducing ku kintu nga kino. Mu jene dage mazima. Si byakwesooka. Nabagambye ka bagezi. Bokka. Atayina amagezi agira atula wansi. Be inspired. So kati nga tuddayo ku kiri ekya TV career ya TV. Abantu abamu bagamba okolera TV bbiri mbo. Okolera eri eya Kusa Times neno gyokola. Kati okikola otya kwa mu TV tekitera kuba. Makula chika. Okay, that is a bit confidential, but I can let you in on something. Chijoba, you know. NBS kanchogera bwagezi bwenti because it's a bit confidential. So with NBS ekukkiriza no kulakulana nga presenter. Kisinzira ku watula wansi n'oteesa n'omukulu mu contract yo kisinzira. Okitegeera. So on my side nzikirizibwa okukola mu shows endala. Okitegeera. Naye singa TV okutwala tugeze makula kikange kututte kola lugambo nga neno okola lugambo. Tekisoboka. So akola show yemu nga gye nkola eri. Okitegeera. Kyova kyalinga kisoboka okundaba nga nkola ku momo nyabo nojange eyise ku bukedde nojange genze. Do you understand? Yeah. Tosobola kukola show yemu ate gy'oli mu kukolera ku NBS. Olugambo lumaze mu bbanga ki? Tugatezo neza live 5 years. Challenge zosenza ofuna mu gwe ng'omukyala. Ng'omukyala, there is a lot of negativity. Obusungu bungi abantu. Obusungu mwina bungi. Don't take life too seriously like that. So obusungu obwo bw'oba toyina mutima mugumu ng'omukazi weesanga you have pulled back. You understand? Olugambo mulimu nga any other job okitegeera. Tetugikola nze sikolangako olugambo kuvoola nti kamuvumo no muswaze mufuule kyata kakasa no nzijja n'enkola ekyo kye nnina okukola n'entambula n'engenda. Do you understand? Yeah. So obusungu bungi mu industry eyo kale challenge gye ndaba. Naye bagamba naye obeera ku mpewo okozesa obusungu bungi mulimu bw'ovaako nawe n'osabula n'ovuma. Nedda ebiseera ebisinga it's scripted. The shows are scripted. Zirina script yazo. Tulina kwe tutambulira ne bagala yogera kino. Naye nga bw'omanyi nti lugambo tosobola kukola lugambo ng'oli mu kkakkamu onojjubisa. Kati mwe mubinyumirwa nga neewombeesa. Mubiwunyumirwa nammwe mubinyumirwa ntandise kujubisa n'enkola obuuso you understand? Yeah. Okujubisa it's okay because of people have to get entertained. Regardless, at the end of the day, it's entertainment. Naye abantu abamu bakujajinga nnyo ne bagamba Zahara Totto muyombi, muvumi, musabuzi. Yeah, the judgment is there. It's okay. Everybody is entitled to their opinion. But that judgment comes because of the type of show Jenkola. Okitegeera that all that negative vibe is pulled because of ekikacha show Jenkola. Okitegeera. So yajja kulaba agamba oyo mukazi muyombi nnyo mukola ki mutya. Naye mu butuufu nga in real life ate si bwentyo bwenkola ki bwendi. Olugambo ne byenkola ku TV ogwo guba mulimu. It's a job nga ogenda n'okola ku office yo mu dduuka lyo n'otunda engoye n'opima emiceere n'okola bitya. Kati nange kye kimu guli guba mu ki guba mulimu, but it does not define who I actually am.
olugambo terundifyinga nti ekyo kyendi lugambo ddala no. Omuntu abayimbi obakozeemu ebbanga gigi ogambye emyaka kati giri 5 olina abayimbi bakyalibo oba abayimbi bonna basinga bakwe distancing okudependinga ku kyokola ku TV? Abayimbi bonna abasinga bakyali bange bayiga, they know the code, they understood uncut lugambo mulimu. Nze gwe bafuna eno ku mabbali kyekiri kyenkugambye ndi wanjawulo mulala. Olugambo it does not define who I am personally mu buntu. So n'abayimbi bakiyiga era kuva we bakiraba abayimbi abasinga bonna mikwano gyange. Bifonga tebannakiraba. Basookamu ne bayombayomba mu ne bamala ne mbatuuzera ne bannyonnyola ne bakitegeera because they are very understanding people. Tova eri n'obuukira bubuukizi muntu. You sit them down then n'obannyonnyola. Era abasinga obungi abayimbi bantu bambi nabo balina feelings. Yeah. So bonna bakitegeera. Era katobalaba nti bakivaako because they understand there's a difference between Zata ali kwanikati ne Zato ono gwe tukiringa naye bulijjo. So byonna mikwano gyange. Zahara Totto abantu bangi baveeyo bagamba ye Totto awumuladde kuba abasinga bakulaba nga aludde mu nnyo. Actually ogambye emyaka 5 naye ogenda wulira abantu bagamba myaka. I know. Nobody wants to associate with anybody atalina kyali mu bulamu. Na zino companies zetukolera tezaagala presenter ali awo ng'otunula bibyo. Ng'olabika bibyo, owunya bibyo, wenna oli awo tolina vibe tokola ki. So companies like this come for people ayeetegese. Omukisa gusango eyeetegese. So weba kusanga nga naawe weetegese. Mu butuufu bajja gamba oyo omuwala akole ki? Ajja akole. Do you understand? So sigenda wumula kati temukirowoozaako. Because sina gwe ngenda kuwaga chance. Abana gye bali. Ani golaba asobola okufitinga mu bigere byange. Mumpayo ekizibu kyokoza nedda totawaana omukono gusema ekimade saagala kuyisaamu mpayo mwajja mbigere bya field marshal kati bwebwo obuzibu bagamba basomye bali eyo walaba obundi babagira bu challenge tobula bwatambula omwana yita Zahara Totto abana bakwewulira sema bajje bakole bawoobwe omukisa naye olaba to be Zahara Totto olina okubanga bambi experience obudde time love dedication discipline gyotaddemu nene. You just don't wake up and just start shouting hey nolowooza it stops at that nti awugenda weebwa omulimu nedda bambi. There is a bit of time investment I've put in my brand to be where I am and to be what I am. Oyogedde ku kya discipline abantu bagamba Totto tayina mpisa ddala ku social media. Anti social media, they are entitled to their opinion. Most of the social media people tebandabangako, tebansangangako, tebamanyi. When you go on my pages, olabayo omuntu yenna nti ndikuvoola omuntu. Do you understand? Nedda waliwo obutambula oluusi lwakwa. Listen, what I'm saying, do I ever post negative stuff on my page? No. I strictly post work, kids, and my life, right? So, ekikacha sho kyenkola kyekireeta that negative vibe towards me. Nenga bwe nkugambye abantu tebamanyi who I am, tebamanyi. So I don't even hold them anyhow or accountable for their reaction towards however they feel. They're entitled. You're entitled to feel how you feel. Ebintu ebyo obira bikuyisa bitya gwe nga Totto? Tebiina kye binkolako. Tebiina. Naye ng'obibikula? No, I normally don't. Naye oli wantaginga mu blocking. Yes, I block all the negative vibes in my way. Si busungu awo. No, mba sina budde obwo. You see, I woke up and I lit my candle. Nakeera ku makya ne nkuma ettaala ne ngamba bwenti bwenjagala ettaala yange yake. Tewaaliyo omuntu yenna yajja kunkwatirako nteta kankukwatireko nteta kankuyambeko. That's the career, the brand I've built. Nobody's gonna take, put down that candle. Tewali agenda veri azikize kando yange tekisoboka. Era kino nkibalayirira mpozi nga Allah asazeewo nti kati nedda enough is enough. Naye kiri nti nkyezimba ng'omwana omuto ng'omuwala omuto sigenda zikiza mukono. Social media, you either be inspired or swallow water. Ogambye ku kyobuto omuntu agenda gamba banna ekito kya myaka emeka sito ndi kito gwe tondaba gwolina mukulu okunsinga wangi maama
ndabika emeka baba bakunyonyole oyinanga emeka gwe tokyanti oli mukulu okunsinga nkiraba naye oyinanga emeka ndi kito nze ndi mwana nze ndi kito nzi kibebi oli ku furo yakubiri kati guno mwaka yakusatu oli kito bannange guno mwaka yakusatu aki bulijjo tulowooza oli kikulu muludde nga mundaba nduddewo kyova abadde bagamba owummula ekituufu kati ntandise olaba gye biva naye sigenda wummula kati sijja wummula kati obiganye no sibiganye that's my life, it's my life and nobody controls it. waliwo engombe negamba Zahara Totto mukyala oba karo mukyala assa nnyo bakyala banne wansi kitera nnyo okujja ku gundiyo ne bagamba Zahara Totto oli mukyala waki to inspiring bakyala banno instead of bassa wansi simanyi oyo kyaba ategeeza oba motive y'engeri gy'aba akireeteddemu but I believe any woman who has a certain sense oyina amagezi oba otegeera woba byoyogera tobikozesa bujja nugu tima kifiiriza futwa do you understand aba ategeera where I come from when I do certain things oba how I am oba byenkoleredde kyenkoze okutuuka wano ku level gye ndiko ebiseera ebisinga ojja kwesanga ababyogera akyogeza tima futwa nugu they are jealous do you understand nga ayagala kuyisaawo kike ayagala kuyisaawo narrative ye perception ye yeerowereza yekka nalowooza buli omu bw'atyo bwakola ki bwali no my dear I inspire a lot of ladies just that most of the times we never come out in public n'otuula n'ogamba ono namukoledde kino oli namukoledde kino nono naye ono namuyambye abakyala beno beegindine nze siri bwentyo toli muntu wa mawulire nnyo siri bwentyo that's why bye mulaba ku social media bye mbamba posting then you don't know 80% of my life because sijiba postingira you understand that 80% I leave it the other percentage ye mulaba ate ya media era sigala mu media bya mirimu do you understand yeah so kati Zahara Totto omutuufu temumutegeera ate sandi agadde mbeere ngera mu mulingiriza nnyo because era temujja mutegeera wabagezi bokka temujja mutegeera ali kusonyiwa so kati munange kyekyo abo baba balina ebyabwe narrative yaabwe agenda yaabwe gye bali mu kuyisaawo and more so when it comes to Ugandan media it attracts a lot of negativity obviously bwovaayo n'ogamba Zahara Totto kakadde ng'olwo bagenda kufollowinga bagenda kukola batya ne likes zekola because oyogedde kwani ku Zato but in actual sense boolaba tuli mu myaka gyegyemu do you understand yeah so mbirekerayo waliyo abantu abamu abagamba ne bagamba naye Totto gye tafumbirwako mbu Totto fumbirwako eyo gye twatandikira si gye nzira omuntu atambula dda mu maaso nga tadda mabega right now my focus is my children and my education obufumbo gye nasookera kwe kuzaalayo abaana nayo right now my focus is education bannaye mwe kambabuulira abakyala bw'olabanga ng'ekintu kiganye kite obufumbo bubanga buganye bute teweesiba ku musajja we focus on yourself better yourself ng'omukyala tuula wansi weekubeko enfuufu bwoti ogambe Zato yesaawa there's not gonna be a savior there's no hero coming to rescue you you are your own hero people like me exist and people tona abalina obuvumu anti kati kyenkugamba this is how we inspire the girl child of today okitegeera nze nganze byempitamu n'engeri gye nkwasaganyamu obulamu bwange bu inspiring abawala abali eyo bangi nnyo never give up never be lied to nti a man is a base for your life no having a man is just a plus in life nenga gwe omuntu olina otuula n'osooka ne weetereeza mu bulamu bwo n'omusajja wakusanga nga weetegese bannanga ayinza okwagala gwe tewabalaba bali abeewazira enjirova otandise abeewazira enjirova ono n'amuwa birthday gift Range Rover n'oli naye n'amulinda n'amuwa abalavunga kwegamba kwe kuzaala abalongo olaba lavunga mwetegese there is always a time for such stuff byoyagala naawe toyagala binene bya birthday no gatukuyira amazzi kanjira neetegeka ng'omukazi let me set my future omusajja alijja era ndi mbalaga
That doesn't mean ndi single. Weebali abasajja. Agamba waali omusajja. No, weebali. Bangi batyo. Bagamba mu Buganda. Pasi toli Muganda. Tiri Buganda. Atengenda kugamba bagamba mu Buganda wano omukyala abalira n'omukazi n'omwami omu. Sinnafumbirwa. Ali mpasa yali nkipinga yekka. Naye nga sinnabafumbirwa. Temunsumbuwa weebali. Bonna bali eyo weebali. Weebali ate beemanyi. Hi loves, how are you? Bonna beemanyi. Ojoze Kampala wano. Tugenda kuwecha aji. Ndi ali Masekati. Nakimanyi togwako bintu byo byapewo. All right. Buli wamu osaagirawo. I'm a humor person. I have a lot of humor. Nga tweyongeddeyoko ku kyokusoma. Kansooke nzireko wali emabega ku bwa DJ. Oli DJ. Practice nga ddi obwa DJ. Abasinga bagamba mbuno DJ obufunamu. Ng'okola mu bbaala ekiro, ng'okola kabaala kano, n'okola kabaala kano. Naye gwe obwa DJ. Okay, ebiseera ebisinga. Okay, first and foremost obwa DJ nabujoininga mu COVID. Ne traininga nalina mukwano gwange bambi awo. Naye nanyamba nantraininga mukko. Nentandika practicinga ku radio, ku Next Radio. Nentula nemukolo obwa DJ nenkolo the more you practice, the more perfect you become. Otwava mu COVID ebivulu ne bitandika kola kyo kuja female DJ, female ato ino muzindalo, ate you are an entertainer, ate kati ozina, ate kati kuga abantu abachamula nga wogwe kubira wogwe zinira wogwe bachamula kati ebintu ngebyo abangisomo leta mbata eyandirese omwo just abere mabega nakola bwati nakuute ejjinja aleta mwona agenda bera ku muzindalo nagwezinira nga wagukola ki nga wagukuba. So it's now like what 2 years since COVID. Yeah, it's now 2 years. Okuva ekintu kino wenchikola. Era myaka ebiri mazima ddala nga toli perfect. Naye natuuka ekiseera nendabanga it's a bit challenging. Abaana bano badijja abavubuka abasajja ne babiteeka mu feeling zaabwe naye nga naba amazima bagamanyi. Mukono gwange Douglas yali yakakola skills Lwanga. Yakola skills clinic eyo ne mungenda ne mubuuza olina koseza aba DJ nti yenzirina ogaba certificate eziri certified nti ye kasito gisoma wali ne bakucertify nga anga gwe certificate yo gikola ki ne ngenda I made sure I equip myself with the knowledge of an actual DJ and I'm skilled for it. So I have a certificate. I'm a certified DJ. Yeah. Nachikola it says that nabo bakimanyi goloza lwaki basirika tegukyali gwalo because kati nabo abalekana nabo bemuyita abanene bamwe they are not certified for being a DJ. So who are you to say I'm not a DJ? Nganze nakisomerera okitegera kyenjogerako nakisomerera kati ogenda kukwata otya obwa DJ kuba basobola okuyita mukabaala ng'enjo inayo ebibuuzo ate nga olina okukola ekiro ebiseera ebisinga erigye nina schedule bwe nkiraba nti ninayo paper ogwo mulimu sigukwata if not bwe mba nasoma ekimala nga byonna nabitegera because you're not gonna read things at the last minute olowooze nti ogenda genda mu paper ofune 10 ku 10 ebintu ebisinga mbisoma I revise before okitegeera bwenanga omulimu gugenda kunstraininga nnyo mpaka nga sawa 11 ogwongulika naye bwe ndaba nga nja gukuba between sawa 6 ku 7 ogungenda nenkola ki nengukola immediately nenkwate kubo nenzire ewaka nempumula to be ready for my paper in the morning. So there is always a schedule I follow. Abantu abamu bayinza okugamba bino ebintu yambadde byambale balage ku ID yange yino kuliko sannemu yange sigenda gibalaga sannemu ng'ogikweka nnyo sannemu nino gikweka abalogo bangi bayinza okuyisaamu eggaali kangikwate wano mumulabeko ako kokka kafaananyi yeye nze kambalabye bana akafaananyi yeye si kamasembe naye nga abantu basinga bagamba kizibu nnyo okuva mu lugambo kwa kati gwolina grade wolutadde oba kati ngamba olina ekintu kyolwongeddeko abasinga abantu b'olugambe no balabanga abayaayeyaye ababuukabuuka gwe focus ojjawo n'ogamba wadde kelwanayo kennyininyini era bagamba bwokera ku makya n'ogamba omuzadde kati kino nkikubuulira out of experience njagala genda kukola mu entertainment akuba obeere ng'oli Zahara Totto
abazadde balina okukiyiga ti ebintu bikyuka. Do you know omwana yasoma mass communication asobola okujja n'akola olugambo lwe lumu naye nga alina diguli namba. Do you understand? N'akola olugambo lwe lumu ate obulamu ne bukola ki? Obulamu ne butambula, ssente n'azifuna. Abakozi b'olugambo nno bakola ssente mulunyooma naye bakola gwe tokola. Kola lugambo. Okola amawulire. Nkola mawulire. Okitegeera? So that means okola ki? Okola ssente. Ate ekyolugambo kyaggyibwamu nti okusikiriza abantu. Everybody likes gossip, come on. Everybody does. Naye nga mu butuufu bwakyo it's entertainment news. Do you understand? That's how it's supposed to be addressed. Entertainment news. Naye nga bw'omanyi nti abantu luba lugambo mu Luganda ng'okivuunudde. Kabulala. But mu buntu kati abafa abasomako it's entertainment news. Yeah. So nagwa mulimu. It's a career. Okitegeera? Bwe nali nakabitandika nga nange njagenda kukola ku nkole eyo nga ndi eyo ku news. Do you understand? Olaba kati ebirooto. Ekirooto kyeyo gye kyava nengamba naye omanyi kati ndi stark. Mbirabye wano sina kye ngenda kukola kikweyongerako. Kankole kino. Kankole kino kinannyongerayokko mu bulamu. Wayimbako. Okuyimba wakukomya wayimbako obeerako video vixen byonna wabisuula. Nabisuula nti byebyo kye nkugamba nze jannyo challenges mu bulamu bwange. Nayimbako bye nayimbako. Mwana muli apostinga n'agamba zaatota commentinga nnyo ku bayimbi naye eddoboozi lyagaana. Nze nali Ragamuffin baaba ebiseera ebyo nali nnyimba. Ragamuffin nali nkuba Mukiri girls. Nali nkuba. Baddawa. Gye bali Allah kyabakwatiddeko. Abawuliza. Lwaki temuddamu ne mukola akabiina ako? Temutuwa. Tetutambula nga tudda mabega, tutambula tudda mu maaso. Unless obulamu buganye ng'obwaba. Naye bannange ayagala kunvumya. Obulamu bumba mulaba nga bulina okweyambayambako nga mukyali mu industry y'emu nga mukikola nga ba Bruce Lee ekyo bwe bakikola. Mubadde buganye. Balina okweyambayambako. Naye kati hamunasika banne abakwatirako. Naye kati nze nkola byanjawulo. Nabo bakola byanjawulo. Yeah. Bagamba mbuno ba TV presenter banno bayisaamu eggaali. Oyina TV gy'oyisaamu eggaali buli wajja ku show. TV erimengaawo nange sigimanyi linnya. Tebeewa kitiibwa. Atozeemu buzi. Anti era tebeewa kitiibwa. Kati oyagala njogera ekitaliiyo. Singa beewa ekitiibwa singa tulyokke. Naye tebeewa kitiibwa bo ng'abantu. Nesinga bukeera ku makya ne bagamba ba TV presenter mwenna mutuule. Mubeeko ebintu ebimu bye mugonjoola. Okusingira dakozi waliwo yali akiteesaako agamba ayagala bakwate Zahara Totto n'abantu abeeyo ku masengere sijja kwogera TV ki mutuuleko wansi mulabo mwakyankalanira wa mwayagala ku musajjayo mukiki. Ebyabasajjayo levo sinabagituukako sinzeera wenjagalira omusajja abakyala beeyo babaddeko nabo ekyo ekisajja gwe tewenyenyala. Anyway, so inshallah, me I'm willing to sit and talk. You know, there's a mature person. Omumanyi mubamanyi katoya abanzi. Era baba balesi ne batugamba tutuule tumanye WhatsApp. Kyekiriwo kyekyagaana. Ekyo nakyo nga tukikola. Me I'm okay with it. It's okay. Bayisa munye eggaali. Oba ng'oku namba zaabwe ez'abamu bayise mukaka. Bakusanga. Mukafunda. Tewali kye basobola kukolawo. Tewali. Totya. Namba oli field marshal. Tewali bambi. Sisuubira nti they are violent. Are they that violent? They are violent girls? Tebali naye obusungu kati bakuŋŋaanya. Bususi. Naye nga lwaki golowooza kiva ku ki? Simanyi nakwe kiva. Kati gwe kimbuulire kiva ku ki? Simanyi busungu gye buva. Manyi obwo butambula nnyo. Simanyi oba nabo bakuyisaamuko naye obwo butambula nnyo bwensinga olaba. Tokiraba? Ebyabwe tebaagala bitambuza batambuza byange because baagala okufunirako erinnya. Ebiseera bisinga nabagambye the brand Zahara Totto it attracts a lot of attention. So avudde najogerako negative. Obviously bagenda muwa an ear. Bajja kumuwa ear. Avudde najogerako positively tebajja.
oli kasitava ne banayogera ku Zahara Totto ng'ayogedde kikyamu ate balina obugundi bwabwe obukere obubagoberera obwo obukere ne bubawaga ogenda olaba akakere akakuvuma nga bambi okebera ku profile gyatadde n'olaba akakere n'ogamba era ddala kakere mugayita maje nze siina maje ama one woman army tovola tutuuse ku ddaala lino lye tuliko toyina tiimu siina tiimu naye tiimu eyange eri mu bantu toyina tiimu zaato teri mukozi wa TV atayina eya social media sijagala no I don't want a social media team nabo bakimanyi bagezaako nnyo binteekamu tebirina gye bintwalira kyebirina kye bingattako mu bulamu nze laavu yange eri mu bantu abo abandaba abo abanyomerwa show zange do you understand yeah eyo ye tiimu gye nnina tiimu ey'abantu ey'omuntu owa bulijjo nze mbadde sirabako ku serebu atayina tiimu no I'm a queen wangi I don't move in parks girl sitambulira mu bubinja ntambula nzekka ngedde ku kya kwini nenjijukira we mwatujooga nga mwatujogera kololo wali ngawaye kanzireko wansi wantu ntulefe ba king that was inevitable mujoga ojjukira kye watukola ku busuku that was inevitable kyali kinubaawo jali bato mwali mwagala ki twambale gomasi tujje tuchenchemula amaganda ne bannaye wakitukola ate wenjijukidde nenjukira ndi tiimu nimulodi kati kubanga kasogambye ku kya kwini nenjijukira ekololo watujoga nnyo tuyagala kwogerako kazindalo fe abakingi nedda yali bato nga wa kwini agamba temujja byogera terwali lumbe yali bato lwali lutalo twazewo ate wagifuulira ddala lutalo lwennyini kale lwali lutalo naye nga lutalo naye walufulira ddala lutalo lwennyini paka nakati sindi kwakyalya so naye namwe muli awo it helped a lot of people kwe bakyalya mpaka nakati naye namwe energy ogitegera energy eyo mukyalo yena atera okumpa interview tamumpa interviews wange naye akimanyi mwagala nnyo King Cindy naye yakubirako kasimu namusangako ntanguyankokozemu namusangako ku hoteli ejjinja bambi ne mubuuzaako she's a very positive woman kimanyi guli mulimu kyenkugamba abayimbi bw'aba akitegedde nti guno mulimu guba muki guba mulimu y'omwimbi omugenda okuwa nkugamba okikoleko tulabe abayimbi bakimanyi Cindy knew it is a job we have to execute it the best way we could naye mwe badijje mwatuka esaa mugenda kwekuba bikonde kyali kisoboka gwe ne dijje nimulodi kata mweku kyali kisoboka era yamala najja nanneetondera twali ku night ya DJ Fiki nangamba my sister you know bibaawo nimulodi yeetonda he knew what he did naye wali omuyisizaamu eggaali sibanze naye nga nze ndi field maaso kati oba olinda sirwawo oba onsuubiramu ki ani gwogamba mbwe essaati ya mutwalo nange ne wembanga ng'egaali amazima wali oyagala tugambe nti yakanaana oyongera sabulabusabu omusajja yeetonda tumuleke yeetonda omusajja nange ne mwetondera mukwano gwange and that was a job. What should people understand? That was a job twali tukola tewaliwo bintu bya enemy kusikangana mugwa tetweyagala ebyo tebiriwo we are actually friends yeah abantu batugamba gwe ne Mr. Henry mukukuta muti okay Mr. Henry mukwano gwange nnyo bambi when it comes to Mr. Henry sajja mukakamu wampisa atayagaliza nino muwana ayagaliza so wembeera nina ebivulu ebimu muyita nankolerako omuzindaalo obwa MC mulimu ebivulu nga bakuwadde ku ssente eziwera ogala nange kampeeko mukyali wange ajja akole nange kyekimu naye bw'abayo alinayo gigs ampita nangamba DJ Zato jangu tukole gigi nange wemba naye waba alinayo gigi kati nampita nanga jangu tugende tukube ffenna
we support each other. So mukwano gwange nnyo. Toto munjogera yolinga kiri nina ekintu kyendaba olinga ayina emikwano gy'abasajja nga mingi osinga egy'abakazi lwaki? Anti abakazi balina ebbuba. Ate ebbuba muba mugenda kweyagalako. Anti kyekyo abakazi bajja n'ensonga zaabwe. I told you eri ajja ne agenda ye. Okitegeera. Nate nga mulimu abakazi nga Spice Dana mukwano gwange. Abakazi nga Shiba mukwano gwange. Nwaji mukwano gwange. Vinka. Do you understand? Mulimu abakazi ngo balaba. Omukazi atalina kyagenda kye. Atalina kyagenda kyayisaawo. Oyo taba mukwano gwange. Naye bana abali obulungi nga obalaba nti their friendship is genuine. They are all my friends. Yeah. Ne bana balina kye bayisaawo. Balina kyagenda kyabwe abongo beeri. Omutegeera otya mbona alina agenda? Era oba omulaba. Natera obbakebeza amaaso. Era oba omulaba. Tuddeyo ku katono mabega nnyo katono naye tuli ku bino kati. Eri tuvuddeyo. Masembe gy'oyagala ennyo tuvuddeyo. Njagala twogere ku kino ekintu katono. Abantu abali bagenda kwebuuza. Kosi gy'osoma. Batugambako ddamba obisoma. Ebiggwa. Nasooka n'ensoma diploma in cabin crew aviation training omwaka guli. Kitegeeza ki? Okukola mu nnyonyi. Mbadde manyi wasoma kuvuga. Kati eno gye bampe. Abana ku bannanga abali eyo. Mumane mumala ne munvuma namwe mbadde temubitegedde. So eri gye nasooka okusoma yali ya mwaka guli. Era mbadde ndudde ebiseera bisinga nga sipostinga. Mbadde nga mundaba nga nkyapostinga nedda. Eba ya like 9 months, 8 months. Yeah, kisinzira how fast you read your books. If you're very consistent at reading your books, ng'otuula wansi n'osoma ebitabo byo. Believe me you, oyinza n'obba kubira enkya n'obagamba nze njagala tuula kibuuzo kyange. Buli kimu nakitegedde. Naye ekitabo kiri bwe kiti, so olina otuula wansi n'osooka otegeera bits by bits of everything. Ate ebibuuzo bye basetinga birimu ekyo ekitabo. Osobola okuraminga, but abantu abakulu, you just understand. Don't cram. Take something, the better you do your exams. So eyo kosi yagwa kati eno nabadde nina okuddayo nsasulire kosi endala. Ekitegeera eno nyongereko kati eno kosi Mr. Mike Mukula wavuddeyo n'agamba nedda kankuyambeko because olaba ekintu kyokola kitegeeza okikola ki okyagala. Olaba weesasulira eri kankuyambeko nkusasulira eno ate ne results zo tezaali mbi. Tokoze bubi obadde kale kaŋŋambe kosi wakagwasembayo okukola obubi wafunamu mmeka? 93. Okola obubi oba okola obulungi? Obubi 87. 87 zemanyi. Nga gyosimbye okukola obubi. Kitegeeza tolinamu retake? Siina retake. Wetumala wano ng'ompa ku magezi g'okozesa nze neyonsoma. Yeah, so Mike Mukula kwe kumpita n'angamba jangu nkuyambeko okwatireko okola okyagala nkufula brand ambassador w'essomero lyange because okuva wayingira mu ssomero namba y'abaana mu ssomero yeeyongera kati kankuyakwatireko tukwatire wamu. Abaana abo bakuyisa batya balabanga sita tebagambi mama sita tatwala olugambo ku shop tukoze kino? Abaana bali okay bambi. Bali okay. They are very understanding. They are very welcome. They are very kind. They are very sweet kids. Bali okay. Bali okay bantu balamu. So eri course omuntu ayinza okwebuuza aliyo nga naye ayagala joininga wali osasula sente meka oba omunaku tazunga? Osobola eri course nali nsasula $13.2. Eza $1. 13. 13 kubanga kwaliko ebitabo, kwaliko uniform, ebibeera wamu, kitegeera kwaliko admission fees, kwaliko ebintu bingi. Yeah. So kibeera wamu omulundi gumu, kubeerako swimming, kubeerako certificates ez'enjawulo. Kuwuga. Tokola munyonyi nga tomanyi kuwuga. Kitegedde. Kubeerako certificate y'okuwuga, kubeerako certificate ya firefighting, olina okuyiga okulwanisa omuliro nti ekizimbe kino ekikwata omuliro essaawa eno mmanyi bwe baguzikiza. Kubeerako certificate y'okuyiga okuwa first aid nti omuntu ng'afunye cardiac arrest nze
Totto wano wendi mmanyi engeri gye nina omukwatamu nadde engulu omuntu nga afunye stroke omutima guli blocked bintu ng'ebyo mmanyi obikola so ezo zonna certificate nga tennaba kutandika kukola mu nnyonyi olina obeera nazo kati nina kye njagala okumanya ennyo intaani omukolera waawo njagala kuwerekerako mukola intaani intaani nja mukola nga maze eno course gye ntandise intaani yonna mukolera mu nnyonyi omukolera mu nnyonyi emirimu gy'abagagga omukolera mu nnyonyi woba ofunye omukisa n'ebya intaani tobikola bakuwerawo omulimu ne bakuwa training n'otandikirawo direct okukola naye abantu abasinga bagamba egyo emirimu bwe gityo olina okuba ng'olina connection mazima kituufu kati golede connection wazitegese dda n'omanya ntandikira wano na nze mukama abadde annyambyeko nti nja kukwatibwako naye abaana abasinga you either apply online you either go to those countries ezirina emirimu gy'ennyonyi kati Dubai bayini Qatar waliyo ennyonyi nyingi nnyo buli wiiki bayingiza abakozi buli wiiki baregisteringa abakozi so tekitegeeza nti oba olina ono oba olina olimbwa ajja kukuyingizaayo nedda kiva kasenteko so kasonda nogaa nsonze miliyoni gyange 2 kabisa mala kosi yange bwenti nga ninya ngende katobe Dubai ebe whatever nga ntuula nga nguumiika emirimu gya kuguumiika yakutuulirira no jakolera interview oba kugamba nti kati no week interviews betaaga abantu abo hiring ku Monday sawa nnyo mulimu guyita ku internet emirimu egiri international giba ku internet ti interview esooka egenda beera ku makya sawa 4 zigweko sawa 12 olina okuguumiika n'ogenda ezisaawa bw'oyitamu nga bakuwa bafuna sente nga mmeka bafunira ddala sente ziwera kuba ne kosi si za layisi olira we neeyagalira naye kimanyi bw'omala okuyitamu n'obimala bulungi ogenda kudduka mu mawulire insha Allah sooka osiibula abatulaba nekyosuubiza kapiteeni neyanzenge bananga batwala mwena thank you so much my name is DJ Zato the Aviator DJ ako kati bulijjo mugamba baka aviator kati amanya manje the Aviator DJ soon to be Captain Zato mwebalire ddala your love your support tusiimira ddala tweyanzenge Captain nkusuubiza omukisa guno gwompadde bambi siri kuleka I won't put you down siri kulekulira ngenda kufuba okulaba nga I give you the best results in class. I work so hard to make sure that I make the Uganda Aviation Academy flag fly high and bright. Social media be inspired. If you're not inspired, swallow water. Yeah. Mbwabakazi abasaba sente z'abasajja mbagamba musaba emitwalo 5 mitono nnyo. It's because that's what you attract. Beba basajja bemu attracting. Abemitwalo 5. Ng'olina sabanga mmeka? Ate kati nze sisaba sente. Nze omusajja wange gwe nnina oba abasajja bange be nnina bakimanyi balina okumpa. Bakuwanga mmeka nti naye ayinza okuwokyeza? Ezange ziba nnyingiko. Ebitiibwa mubiraba. The more you equip yourself as a woman and skill yourself mukole nnyo. N'omusajja wakusanga ng'onyirira tajja kuwa kyetaano atandikirawo. Omumu basiiwuufu akutunuulidde ojjidde ku boda wenna weebisse olukaaya otunulanga bw'oyagala ate n'oyagala akuwe ssente ze. Come on. Bagule n'emmotoka. Mugule emmotoka. Mubeere bulungi mweraba.